ye Dr. Jose Chameleone embeera yali ya bunkenke nnyo side South Africa olunaku olw'omukaaga wanono ebyaviirako omuyimbi Dr. Jose Chameleone okutawanyizibwa abasirikale abaali bavudde mu province gye bagita Pretoria era ng'ensonga zino zaali wakati w'omutegesi w'ekivvulu omukyala gwe bayita Zaina. Omukyala ono Zaina ina account bagita Sezana Promotions era ng'awangaalira South Africa omukyala ono agamba nti Chameleone yamuteekamu ssente ze 215 era ina concert ye yokuba ate ng'ayimba side South Africa. Chameleone ebivulu ebyo n'abidojinga mu mbeera etaali nnungi wadde n'akamu ng'agamba nti amubanja ssente zisoba mu miliyoni 10 ng'agamba ateekamu emisango balooya ebivulu gyali abuukinze Chameleone eyeekiika kati embeera nga esobola okuba ate ng'etambula lunaku lwali lwa mukaaga waliwo yali amutegese bamuyita DJ Ravi yali South Africa ne mutegesi w'abayimbi aleeta abayimbi ab'enjawulo omukulu oyo DJ Ravi naye embeera nga bwetambula basobola okuba ate nga benyola paka ssaawa 7 ogw'ekiro era ekivulu ne kiggwera ng'ekivulu kya bwereere ekya Chameleone ekye South Africa. DJ Ravi n'abeera ng'ekivulu kyamusala naye olw'ensonga nti South Africa abategesi b'ebivulu basooka ne batunda emmeeza kati okutunda emmeeza kuno olina okulwana nnyo ekivulu kibeerewo ekivulu ekiba tekiriiyo awo obeera olina okusesema kati omukulu ono kyalwana nnyo okukola ekivulu kino kisobole okuba ate nga kibeerayo awo no ssaawa nga 7 Chameleone yajja ne wizomanizo be bakuba stage abantu babategeeza ekivulu kya bwereere abantu kwe kujjula nenga yo mutegesi kyasobola okuba ate nga kyamusala fulaati embeera nga bwetambula South Africa emboozi y'omukyalo ono omutegesi yasobola okuba ate nga agituwako webbaaka nga tutegeeza nti Chameleone yamuwa ssente nenga embeera yatambula tesooka owulire ku mboozi y'omukyalo ono eyabadde ayagala okusiba Chameleone nenga temuwaddemu bya bufuzi oba kiwulira. Amanya gange yenze Zaina Sezana Zai nannyini Sezana Promotions omutegesi w'ebivulu mu South Africa. Omusango nalanga Chameleone 2015 ninanga ebivulu bina nembiranga it was October Chameleone natajja 2015 nenziramu ninanga 2016 era Chameleone natajja nembasaba banzirize sente zange zinabawanga deposit bazinzirize $15 nangamba nibanga abajja zinziriza okuva 2016 paka na tebansasula na keeping ngamba kubira nga banga tujja kuwa ekyavamu nga tebakyakwata na simu zange kati 2018 January nenzija wana Uganda nenda ba road mayor kuba yeroya wange kati nenja ne munyonyola munangamba soko bawe chance damo soko bakubire ne bagana omukyalo ono owasezana obago bayita Zaina muwonge agamba ne Chameleone yamuwa ticket namba esobola okuba tenga bawa ticket nebyo nabagana Chameleone okujja South nga tonna bakubaako kyokola olina okumusindikira hotel reservation olina omufunira visa olina ogula ticket ezibatwala ne wali wonna tukozesa ki nnyonyi tetulina ebivulu bina buli we tulaga tuba tukozesa nnyonyi ezo zonna ticket oba olina okumala ozimusindikira Chameleone olina okusasula hotel wabasuze olina okusasula venues advertising kati jukira nakikola emirundi ebiri 2015 ne 2016 kitegeera anti 2015 tebajja eri tebiriko bwe batebaze eyo date ebewe kuba nawo date obabeera bagiriserve nga yo bwe batogikoledde mu tebibakwatako kati era boddamu n'olangera oba olina okusasula era nenziramu nensasula emirundi ki nayo ebivulu bina nga bonoga nti nanze kati anti eri ensi nene sinza nategeka Durban nentegeka Pretoria nentegeka Cape Town nentegeka ne East London. Chameleone n'agaana okugendayo yembeera yasobodde okuba ate nga yabadde South Africa omukyalo nategeeza nti bamulimba nnyo nti balinnya ennyonyi ne babulira ku lw'entebe wulira ensonga gye bampa it was Wednesday night 2015 October date eyo bayali date ki na kati ne bankubira nembakubira nembabuza mugize mugenze ku kisaawe nti tuli ku Ntebe Road tugenda ku kisaawe ningamba okay mutima kati jukira nze communicating na Chameleone njogera naye nga tuli ku kisaawe eri mu business naye bino nti kumufuna meeting oba kusasula sente za ku deposit biki ebivulu byenkoze nakola naye ebivulu bisatu si mu meeting ngako tubadde nga tujja tukola buli mwaka nga twatesanga tulina okukola shows naye nakola naye ebivulu bisatu back okitegeera kati netubeera nga tukola brother and sister kakati kino ekya 2015 kyekyo kyataji ndoza yanko wabuko yoba yandyaza amanyi yoba yayagala kundyaza amanyi asamanyi kati be bankubira mbandi awo nga bankubira essimu nga mutima mpereza ebifaananyi nti tubadde tukyamyeko awo kabaala bamenye motoka yange ne babbamu akasawa kalimu passport kati n'olw'ensonga eyo tetukyazze kuki but it was a game by the way kubanga waliyo show ya Niyo singo Chameleone yali ayagala performinga ku eyo show nga tayagala kujja natta show zange asobola okubeera kuki ndowooza owulidde emboozi nga bwe zaatambula
omukyala ono Zaina agamba nti oba anaddamu okukola ne Chameleone ulira bwagamba kalina atera segomba wadde okuddamu okukola naye siriddamu obulamu bwange bwonna kuba okuddamu nkole ne Chameleone nja kufa already nafaako that side kitegeera yatwalako half of my life nakuba stroke nze nembeera mu ddwaliro because of shezo kitegeera nali nfudde kati lwaki mbeera namuwa show eyasooka kitegeera yali ya October nangamba yongezayo ne tugiranga November n'atajja ne tugiteeka mu 2016 n'atajja sijeje mirundi esatu kati ate mba kikyemanja ye mukyalo ye mbozi yadde owulira bafuna obutataganyizibwa nenga Chameleone teyasibibwa wadde n'akamu just waliwo kusika muguwa ekivulu kyalina okutandika ssaawa nga 3 paka ssaawa 7 ogw'ekiro era emu ku mboozi yali embeera yaliwo ku hoteli gye bayita Sky Hotel lila muveeko mujewo singa wali omanyi lila wandibadde tokola kino lavi nsaba 2 minutes olize ebigambo byange then on the no I can't grab her. Why are you doing that? Let them talk. nsaba just dakika satu bange afande lavindeka ntwayinzeeko okubeera kaamu nze nsirise mbadde naleka lavi akolesho ya Chameleone naye okuteekawo abantu ne batandika okumpera oyo nno ye Zaina emboozi yabadde enzibu nnyo abamu ku bannayuganda bali beeweze Chameleone naye nga omulogo wa Chameleone yalabika akola kubanga ate abasirikale gye bavudde ate bagwe mu kivvulu kino kuba ye Chameleone yabadde alina kuddirayo mu keesi naye omulogo we alabika akola abasirikale bano batugwiridde mu kivvulu naye nga owulira emboozi n'abasajja abazulu oba bayita abafeetu bali mu lufeetu nga ulira nga bayomba bozo umsebenzi usinikeze wona sawuphethakaza namhlanje sikhona la eRandburg bozo siyabona ukuthi lo mjita uJoseph Chameleone akasilaleli so namhlanje sizophethakaza umsebenzi boso you don't want to listen wena Chameleone today you gonna die we are here today is your day you can't survive everything today uzonya wena musono kanyoko sikhona la sikhona sobhekile sikhona la sizophethakaza umsebenzi wethu ayaya abe bayita abafeetu olwo luzulu nno nga bayombesa Chameleone bagamba ojje wano n'ofuna ssente mutumalako emirimu biki byonna yemu ku eyo naye nga tekyali kyangu South Africa. Chameleone police emukutte mu hotel wane Santini ku Sky zayogera mbeera mu Santoni wakati police emukutte wano ku Santini Sky naye ng'ensonga emukwasizza ye Zaina ono omukyala amubanja aleese obumotoka nga 6 obw'e Pretoria obwa polisi ayagala ssente ze asabye $8,000 bino byembagamba si wolokoso sichi njogera nga ndi live from kibuga Santini wakati ku Sky Hotel. Chameleone akyali wano ku Sky Hotel naye ng'ensonga emukwasizza Zaina ayagala ssente ze erisho ey'Randburg ejja kubaayo tewali agiganye naye ono y'omukazi ayagala ssente ze kakati abanene b'omu Santoni banoonya kulaba nga basasula ssente ezo naye asabye $8,000 ate mingimu ge gamawulire agaliwo agali live ndowooza ogawulidde webyaggwera nga Chameleone bamuwadde embaata bamugyemu omutegesi bamuwayo akasente mu mbeera nga yasobodde okuba ate ng'etambula wabula ng'omukyalo ono agamba ye mutegesi we South Africa omunene nze bbala mu South Africa my dear ntegese Bobi Wine mututte bebe kunakola naye bawizo ba radio twakola big wani simanyani big talent bani bonna abantu nkoze nabo misachi bonna abo bamanyi teri muyimbi atamanyi wano Uganda kati Chameleone sinawe mubukiryamu kuba ate si ye yali first show nakola naye ebivulu bisatu emabega okitegeera twakola 2012 2013 2014 ekyo kyali kyakuna kati ate lwaki mbeera yeye muyimbi eke Uganda